Leo tunasoma mama. Leo tunasoma. Umude na mbo mbozo. Afodeli ayasama alinga amazi yenene oyatitinga titinga otuviri alinga tategeera musirusiru goshi yalinga live eno jagala miki aje boyisenge yo basi matako mukazi woyo mazi oyo miki mwabatisa butisa tayina kyali kati mwe mulambo miki ataka akubye kigambo kimu blood gwani gwe batogerako gwani mpezo nga tano nga tezifaananga lwaki osibye bamweyana nti yakwogeddeko ki wabo kaguli mbusimanyi yavuma mama wange mbu alinga emmana yes kibi sijja muwage siwagira bamweyana vuma bairawe kuba ffenna twogera ku bantu naye tulina we tukoma kitegeera tulina we tukoma era bamweyana naye essaawa zino kati bamweyana ali mu kkomera tetusobola laba nsobi za bamweyana essaawa zino kino kankikubulewo ku tiktok waneeno tetusobola kuziraba nti abadde akuvuma kati ate kati tulaba gwe nti gwe mubi gwamusibye ye tuba tubiraba nga akuvuma nga akola biki ebyo byonna biweddewo kati tulaba nti gwe mubi simanyi mbaoli bbula ndi byebiki gwe mwenyini wabadde ku live yebulo n'ogamba omuntu simanyi bana baba bayita abaserebu biki tewali serebu kuki gwe obadde ku live simanyi mwana nina erinnya kyogamba ogenda kozesa linnya lyo ng'osiba bantu ogenda kozesa linnya lyo ng'osiba bantu ekifaananyi kikyo wadde abaana abalala gweoba olowooza nti osibye bamweyana omaze kiwedde ogenda kudda eri oseke golowooza enkya togenda kuddamu osisinga ne bamweyana oba olowooza bw'oba omusibye n'omumwa ogusibye nga tokimanyi nti omwana bw'ojokoma mukuba emigo n'eddala okweyongera watalina byapa byataka biki ngera wabyebyo byetubeeramu ebyo okitegeera naye gwe tusobola kugamba nti kokwate munno omukube mu kkomera okutugamba gyotunnyonnyole nti wamusibidde ki mwana guys mwenna tosobya ovuma
Negulu bogamba mbu osimanyi olina erinnya olina kampani z'okolera mbusimanyi kampani zinandaba zitya simanyi bagenda kukola biki bagenda kunja no Mashege oyo mwana omusanze wayiga yagenze kukyalira yiga omukwatide wa mukwano gwo kakati bamwe yanasobola okulowooza nti gwe ndi yiga Sharifu yakulagidde ojje okwate bamweyana ewuwe lwaki ogenze wayiga Sharifu gy'okwatidde bamweyana TikTok oba bagenda olina YouTube channel naye teweerabira nti YouTube channel ojijja ku TikTok bonna abakufollowinga Miki naye mwenyini asiba avuma wana abantu naye kati yefudde owakabiye kati Miki aluguddewo